يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Katwebaza abasoya Islam Media abatusaako emisomo gino n'ogifuna ku simu yo emitimbagano abatulaba mwebale kutulaba era twebaze abatandika kwe emikutu gino tugiwagire buli obeera ku simu wano scrollinga nona Thuraya Islam Media obeere ngo oyiga eddiini eyo obusiraamu bane sisola kutandika bigambo byanga sibe baziza mwebale waliwo okusomesa Katonda abantu naye mbalaba bane mbebaza mwebale bawala kujja kusoma ndewa abasajja abali wano seeka wange mwebale kujja kusoma kubanga Nabi sallallahu agamba man salaka tariqa singa Allah kusasira n'okwate kukubo ekkubo lyokutte togenda kusaasanya boononefu togenda kubba togenda kukola kintu kya haramu man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma ekkubo lyokutte eryo ng'ojja kunoonya kumanya sahala Allahu lahu tariqa ila aljanna ekkubo lyokutte Allah alikwanguliza okuyingira mu jana banne saba kufa kubanga okufa kuluma naye wetufiira wano tereze nniya jana singa malaika al-maut ejjawo naga buli afa ayingira jana nze asooka digasoko ninde muko naye wemmala nimbirowooza nenga malaika al-maut ngene nsinkane seekankata sheekanta yali ajja mulamanzaani wano naye amawulire gatukola bubi okukufa kwa seekankata muteeka nnyo mu dduwa yali yeesunga olugendo luno naye wallahi ali mu maaso ga Allah bashekhi bangi abafudde Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinu fil janna Allah musonyiwe seekankata amusaasire amuyingize ejjana ebirungi byakola ng'okuvunula Qur'an bibeere ennuzi gyali mu maaso ga Allah Allahumma naye abali wano muzze mu jjana abawala muzze mu jjana ejjana abawukakama buli wano seeka abantu bagenda mu mwononefu dijja n'asaapolinga n'abapulo okwepiica jangu okwepiica pupupupu cacacika nga benyisenyizaawo bonna ng'omwana omuwala awulira afa nga n'omulenzi afa bakanudde amaaso bonna batuuyanye naye nga boononefu ennyambala byonna byebakola ebibeerayo wallahi bibatwala mu geyeena webafiiraawo direct babagenda mu muliro naye mmwe muli wano Nabbi swasa yagamba majtama qawmun singa ekibira kikuŋŋaana ezimu ku nyumba za Allah newala kifo mifo byani naye nga bakuŋŋaanye okukola ki baganye kwejjukiza ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga basoma obayiga Allah abasiza zi malayika bamalayika ne batubuutikira kati bamalayika batubuutikidde tebakuba bamalayika kutubuutikira ne batoogerako mu maaso gaani ga Allah nti janatu wali janatu zubadu anti yangamiye janatu zubadu wali ashiri tuwaza ntovu wali shadi ya zoarwango woli shaigundi wali fena wetuli wal Maryamu woli Latifa woli nantumbe wali beledene wali bakogerako mu maaso ga Allah nakusaako okusaasira wallahi Allah nagamba musonyiye bagamba abamalayika nga bagamba Allah musonyiwa asoma aliawo mu dalasa nga Allah akusonyiwa nsaba Allah eddalasa enyo olunaku lwaleero fenna abali wano tusaba Allah atusonyiwe era atusaasire Allahumma banne mwebale kujja mu dalasa era tumujjanga okwo n'enkya mukomewo topowa n'enkya mujje abali eyo wabweru wallahi mwina kye mumiisinga wano ejjana eri wano wojja wano bakutiikingamu abagenda okuyingira ejjana nsaba Allah abeere nga agituwa Allahumma olunaku olwaleero tugenda kwejjukanya bintu bitono nnyo arbaatun ebintu bina tajribu rizqa ebintu bino bina wobyekwatako Allah atereeza mu riziki ye etereera kigambo riziki kinene nnyo riziki tulowoleza mu maali siwe kiri ekitali kibi kubanga ne maali nayo riziki siwe kiri tulowoleza mu sente era waliwo engombe gye bagamba abakyala baagala ki sente abakyala baagala ki sente manne abakyala baagala ki mu sente olulimi lwa sente lwe baagala cash
tuli fenna bagamba abakyala baagala ki sente tuzaagala naye sente ezo mu maaso ga Allah ziriko ebibuuzo bibiri wazijjawa wazisaasaanya otya emmaali gy'oyina eriko ebibuuzo mu maaso ga Allah emmaali yokka mu maaso ga Allah yeeyina question A ne B wagizijjawa sente wazisaasaanya otya osooka wazijja mu halal wakola emirimu emirungi naye ate nga wazisaasaanya mu haramu daba sente wezituusiza abaana baffe ab'Uganda Sheikh Kikomeko webale oyo emigambo byobadde oyogera bino nga byamakulu abaana bajja eno abajja okukola emirimu egya halal nibafundikira wallahi nga bakoze emirimu egya haramu nga tebasoose bawuliriza bakama baffe bali ku street balinga bimuli bino betulaba Abu Dhabi Dubai nze nabadde ndowooza abo nabo bakola mu nnyonyi bagamba nedda tebakola mu nnyonyi aho wonna tuli wano waafa baana bannayuganda webali nange mbadde njijja wano nga ndi ku naifu ninga bakantambuzeeko ebigere abaana ne batandika okumpita haji alibabu era mbazze mu Luganda siri halibabu sirina kyenjagala mujje mu darasa mujja kunsangayo omu naagala sekazubado neyeekweka ngambye banjiye akasimu mukwate naye nga abaana sente bazijja mu haramu bali wano ng'omulimu gwe bakola guli ne mu bed space bapangisa n'amayumba gaabo balina n'amagye bataliyoni namba bakuuma Seka Kikomeko omulongoza mugeragera mu jjana naye abaana atunda nga atunda gonja oba muchomo oba enkoko ku kkubo nga ogende Lukaya abeerukaya ne bakuŋŋaana bagamba oyagala muchomo n'ogenda wali waffe ekyengera ne bakuŋŋaana ne wana abaana agugoba bakwata n'obuyindi n'akakwata n'agagamba owaayi nze ndi fresh n'akajja dirhamu mmeka ate baagala nnyo obuyindi nawuliddeyo twabuzabuzizza ku bubuuzo bagamba obuyindi bugula babutunza layisi naye ate omufirika abafirika oba lwaki bakiseera nti nno tulina tayiyaatu etawummula naye ate obuyindi tayiyaatu yaabo baga ashhadu ne kawummula ye experience nabo abaana abawala we bajja sente bazijja mu bwerere bwabwe beetunda selling themselves nyogeremu ku luzungu kubanga tulina abatawulira Luganda nga ba Ashiri these people selling themselves even men n'abasajja bakikola omusajja abeerawo n'akola akabode n'akola akanyama n'agamba nze Allah yampa lutu 6 mwana w'abaana ogula ebisajja wallahi galigenda kuyingiza jahannama ndikuliko lutu 6 nga muli mu haramu n'erituuja nabwe eriti nga likuliko limalayo sente zaakyo nga nawe ogamba nkuwulira kaakati era abazadde gye bali ye Kampala babalize oweereza akasente n'akusomera edduwa barakallahu fik Allah akwangiriza mulimu gw'okola omulimu ogwo wallahi mulowooza mukwenya Allah naye mwekwenya mwekka mulowooza mutulimba Allah yabamanyi hadithi ene nakuwaza mujiwulire bulungi hadithi egamba etya ittaqillah tugisoma buli lwakutaano mutya Allah haithuma kunta yonna gye muwangalira Allah akulaba era waliwo aya eri mu surati Mujadila aya egamba nti nno Allah wobeera omu Allah waali wakubiri wamubeera babiri Allah wakumeka wakusatu wamubeera basatu Allah wakumeka wakuna wamubeera bataano Allah wakumeka wa mukaaga wambeera mukaaga Allah wakumeka wa musanvu wambeera musanvu Allah wakweka gye mweyongera omuwendo Allah abeerawo gwe tokimanyi gwa yeetunda mbu Allah waali n'oyingiza omumpi n'oyingiza omuddugavu n'oyingiza omubangaali n'oyingiza omufiripini n'oyingiriza omu Nigeria omukameruni ila mata ogenda kukomawa ila mata mugenda kukomawo n'obwononefu Allah kyagamba mu Qur'an n'agamba dhahara alfasadu obwononefu nga busaasanye nnyo bajama fil barri ku lukalu wal bahari ne ku mayanja naye banyi abasaasanye obwononefu Allah yagamba bima kasabat aidi nnas obwononefu buli mikono gy'abantu abantu ffe tuli bwononefu n'okusinga ebisolo waliwo akantu mwakala ku Facebook omwana mulenzi myaka noza nga 2 oba 19 nga wallahi ali ku ndiga agiri bubye wandiga ali mbuzi ye yambudde tayatu yagijjeeyo ali ku ndiga ali ku ashhadu ndiga ali ku ndiga
ka video ka trading nnyo natandika kumagamaga n'atambula naye ekisolo kyali kikoze ali ku bulabe ekisolo kyali kyenze kwani omwana Adamu okumanya musiru agenda ku mbaata n'agenda ku nkoko n'ava ku nkoko n'agenda ku pusi n'ava ku pusi n'agenda ku bisolo byonna n'agenda ku ki n'agenda ku bisolo ku ndiga ku mbuzi ku nte waliwo ekivubuka ekimubenja kyanywanjaga kyaleeta n'akasituulu nikiyimirira ku kasituulu buno butabo babaita bu kasituulu n'ayimirira atuuke ku nte kubanga ente eba mpanvu najjayo wallahi n'agenda ku nte. Nammwe abawala mukimanyi mulina bye mukola ate awo mwasukkawo kaakati mulina ebibanguyira mulina biriŋŋanya byakulya mulina bino ebya artificial bikatuunituuni kale abaana abeewaana tulina butapu omwana n'akwata akatapu abaana bano abakola mu biyumba bakaddaama bashagala n'agamba tapu nkwagala ombeereddewo ku kyeyo tapu bannaye mumbulire akatapu kakola ki bati mu katapu mutya Allah akatapu kakola ki akatapu tikasaba transport akatapu tikafunisa lubuto naye akatapu Allah ajja kakubuuzaako mu maaso ga Allah. Waliwo aya nina kuwaza mu Qur'an disome Allah nga wagamba yauma tubula sarair fena tujiddemu yauma tubula sarair damu toti agamba yauma tubula sarair seka kasimu kajaba jemu empewo yauma tubula sarair olunaku lwa kiyama Allah agenda kubikula ebyama akatapu kajje kakuweko obujulizi Allah agenda kubikula ebyama biriŋŋanya emmere ettooke likuweeko obujulizi kyukamba akuweeko obujulizi engalo ekuweeko obujulizi abaana abawala mukuza enjala empanvu zikuweeko obujulizi oweetakulawo ggwe muwala ebyala ebiwanvu bitakuzaawa yauma tubula sarair. Eyo riziki kyemugijja eriziki eya halamu riziki eya haramu wallahi terimu baraka ebbanga lyonna ne riziki endala riziki mingi nnyo madde mbawa byakula byalako neekoonako eyo naye riziki endala kyekikomeko yajogeddeko Allah gyatugabiridde ey'obulamu ng'oli mulamu abantu bafudde riziki endala amaaso go galaba si bwe kiri singa Allah atukwatako ku maaso n'agamba buliwo tutemya bwe batyo osasula Allah hajati Brown tuwulirize buli otemya boti nga otemya kubanga hajati Brown yine lise ddungi ulibo otemya boti nga Allah agamba leta dirham 10 kasawa ziroga mimi nataka kulala nataka kusinzia hakuna buli wawulira kati muwulira ani yabasabesero z'okuwulira nze njogera nga katulakita nga nayogedde dda okuva ku makya njogera nani yasabye sente z'okwogera Allah bituwera bwerere neyo riziki Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde emikono gy'okwasa Allah akuwadde amagulu g'otambuza nze ntera okubeera eshariji eyo kubanga nze Abu Dhabi ne Dubai seeka kikomeko byannema mbeera eyo sharija waliyo amateeka ga sharija bajeera era juzi bakwata abantu bonna ne bagase oyo seegenda ninga alhamdulillah ndibambuza wadde na kiwandiiko naye nga bakwata ku kizimbe we nali abantu bonna nga bababuuza bitambuliso naye ne bagamba oyo seeka kubanga nyambadde bulungi enkofiira yange nekanzu ng'akutte n'akaladi kange n'akasawo kange naye oba bantegeera batya mudi seeka oba baseeka tufaanagana nagayo seeka yalla genda naye Allahu akbar ensi wallahi nali Sharjah we nali mbadde mbabuulire Sharjah we nali abaana bazanya tournament eno eyabadde Sharjah Dubai Abu Dhabi omwana oba yafuna injale naye namusanga wallahi ng'omwana yafuna injale okumpi okugulu nukukyuka nga yeera walula bwewaluzi bambi obanga alina ka girlfriend ke kamufaako n'eŋŋambo ye yabaki n'agamba seka injale emirimu gyonna gyagondaana Allah akukwateko ku kugulu saawa zino ng'oli mu ddungu wano n'akufiriizinga bakutikka butisi ku nnyonyi ddayo no waka Allah akukwateko ng'ofulumira mu bupiira
waliwo ebifaananyi bitera okulaba wano ku social media mufunemu ekyokuyiga ne vidiyo ezitutraininga ku social media mwe abazipostingayo ng'abaana eno abagenda okunoonya ssente ng'ali mu ddwaliro bamutaddeko ebyuma ali mu intensive care unit bamutaddeko ebiguwaguwa ali awo tamanyi kiddako alinze mawuti naye gwe waki tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwe riziki kyakuwadde amagulu g'otambula bulungi emikono okwata ogenda emanju n'ovaayo nabadde Abu Dhabi nga nsomesa nimbagamba nti nno okugenda emanju n'ovaayo naye riziki abantu bagenda emanju okukanya n'akaabirayo amaziga nasimba aganya negwe n'ogendayo oddayo ku makya n'oddayo kawungeezi ng'ovaayo ofuluma bulungi abantu bafulumira mu bupiira nze nabagamba ne dalasa ewedde oba mujjukira bye nabagamba nali nzikirira kwa Mutawaze nga ne mu lift mu Mutawaze Makerere mumanyi yo Mutawaze ye Makerere kati nzikirira ekizimbe maze okusaaza ejjuma nyina ssente zange ze bampadde nga tipu Sheikh Ebbaasa ya Seeka maze okusaaza ndi awo omusajja najja ng'angoba Seeka Zubadu ninyimirira naga Seeka Zubadu nkwagala wekka nimugamba ono omusajja lwaki anjagala yekka nagamba nina ensonga zange Seeka lwaki nkwagala wekka gwe nali naye ate that time bali batanyoba amaseeka ningamba waayo omusajja je pisto ankube kubanga bali batemula bamaseeka atoka kuwa salamu nakutemula ngo oyina okwebeera mu Seeka toyina kusinkana buli omu g'osanze ninsooka ngana naye waliwo Seeka gwe ntambula naye Uganda bamuyita Sheikh Ramadhan Ashabahibwa nangamba Seeka mulabe yogereko naye nagamba ate nkwagala wekka ne tuyingirawo ntwekweka nga tuli babiri nga Allah wakusatu yali ayambadde ekkanzu ng'alabika bulungi ekkanzu n'agiza waggulu ng'ayina obuveera bubiri akaveera k'omusulo n'akaveera k'obubi n'agamba injini yakutuka yafa era ntoloseewo wali emulago kunoonya ssente zakunnongoosa banjagaza bukadde 10 sibuyina naye Seeka nzize leeti ng'ejjuma ewedde naye kyoyina kyonna Seeka kimpe nayina ssente zange zebampadde nga nnyingi wallahi nazimuwa niŋŋamba Seeka Allah bwati watugeredde olunaku tutambuze ebigere mpaka waka natambuza ebigere kirungi nalina kasente ku ATM card nali ntestinga Seeka ndaba imaani ye naga tutambule twatuuka nange nalina akasente katini aka transport ku ATM card ninkajjako ne tugenda owaka yoyo Allah akukwateko waliwo abalwadde mukimanyi abalwadde basiriimu obulwadde basiriimu mumanyi embeera gye bali babasiba pampa fe bakisibanga napye naye kati gwe bakusibe pampa ey'omuntu omukulu waliwo buno obwana butera okuzanya ne mutabani wange gwe nasomesa bamuyita V-Power nasomesa abaana bangi ba V-Power n'oyo training ennaku zino namusomesa JWB Juma Wasa Barunywa wagaye bakola ebyo gikonkone giteekeyo besikwatagala nabyo gijjeeyo nimala nkukwata wepwa ebyo sibikwatagala nabo naye JWB era asaba abaana bamubuzi omwana wange mumpeera akalulu mutabani wange namusomesa muvubuka wa mpisa mulungi naye omwana oyo mbadde ku nsonga egamba nsomesezza abaana bangi naye tinno mbadde ku nsonga ki nti mbadde ku nsonga egamba mizindalo kiddamu mbadde ku nsonga egamba weebase Allah olw'ekyengera Allah kyakuwadde Allah akuwadde ekyengera kimwebaze osobola okugenda emanju n'ovaayo abantu basiriimu abo babambaza pampa y'omuntu omukulu pampa omanyi pampa gwe nibagikwambaze omanyi mbuno sawa zonna omira empeke ya siriimu ogimanyi empeke ya siriimu gwe ogimanyi nga buli kazi zonna ogimira era mbasaba mwenna abaana abali ku kyeyo abaana ab'obuwala n'abaana abalenzi naddala abali mu UAE empale muziteekeko zipu abakyala musibe sikaati zammwe abakyala mwogere ekigambo kino mukiddemu ze Seeka nze akibabuye Seeka Zubadu munneetegereze mugambe abakyala muddemu mugambe maafi kombya antiru nga bakoze eki bakuwooye era tubasaba betuwoowa Seeka kikomeko making sure babalamu bulungi kubanga ekirwadde omwana asobola kireeta kijja e Uganda n'akireeta wano mu UAE wallahi ne kikulya
ngali awo afunye visa eya tiketi wallahi ngazze kutwala mu jahannama eba ngazze kutwala mu kaburi yo olunaku olulumu nga wallahi ogenda ku arati bazita bakyabo wala arati araviz nabo kito Allah mwebaze sigambye abalwadde basirimu bwe bayagala nettekedde okwegendereza obutagwa mu birwadde ebyo nga natera okumaliriza Sheikh Taja Jasumise maliriza nga mbagamba ebintu bina Allah wakusaasira n'obyekwatako bireeta riziki era riziki yo Allah ayongeramu obulamu nubutambula ne sente ze mwagala Allah nazibongera ne mali ni yeyongerako kubanga fenna twagala Allah obulamu bafubeera nga abutereza etusookera ddala qiyamul layl muddemu fenna qiyamul layl tujja bibabuuza qiyamul layl okuyimika kw'ekiro kireeta riziki nkwegayiridde musiraamu fissaako buli weebaka ekiro osaaleko esswala y'ekiro ng'abantu beebase bannaye esswala y'ekiro terimba byoyagala byonna biri mu sswala y'ekiro muwala gwe weeteze ekimala weeteze ku tikitoko weeteze wonna weeteze mu kubo ng'otambula onyenyeza nnyashi nga tewali akukiinako mbuno njagala kuwa mahale okoze obukodyo bwonna bakusomedde edduwa zonna byonna biganye otambudde mu masheeke bakuwadde lukuyo onywedde ebidomola bya lukuyo ebiwerako naye kakati kyusaamuko Allah okuwa riziki y'omusajja kubanga n'omusajja riziki n'omukyala riziki qiyamul layl zuka kwekiro wanasu niyam ng'abantu beebase osabe ku Allah n'obolemeddwa kusaala ng'eswala ogiyinamu obuzibu wanika emikono osabe busabi Allah ajja kwanukula kubanga eswala y'ekiro Allah va mu ggulu liri gy'abeera najja mu ggulu lyonna erisembayo n'agamba baliwo abansaba mbawe n'oba omukyala oli mu nsonga ze ez'ekikyala mwegayireko Allah mugambe Allah sisobodde kusaala naye Allah kankubulira ebizibu byange ebizibu byo biropo wa Allah kozesa eswala y'ekiro nga wiponi wallahi eswala y'ekiro terimba qiyamul layl Allah kyava agamba yajiwa nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'ekirabo n'amugamba qumi layla illa qalila zuka kosaleko ekiro niwankubadde katono osaddeyo erakemu osaddeyo kuraka bbiri kyosobola tozibye abako lunaku tokeesanga budde okujjako musiraamu andaba nampuliriza ng'osaddeyo eswala yaki y'ekiro ekyokubiri kathurat istighfar sheyi yakyogeddeko okuyitiriza nnyo okusaba Allah okutusonyiwa tusaba Allah atusonyiwe kigamba astagfirullah kiina amakulu ga mirundi ebiri astagfirullah ekisooka Allah atusonyiwe astagfirullah amakulu ag'okubiri Allah atubikirire tusaba Allah atubikirire buli omu ali wano yamanyi musiraamu tobikulanga munno wallahi gwe weemanyi Allah akubikule fena baseeka tuli bavundu ava tulina ebyaffe baseeka munasonyiwa fena tulina ebyaffe bakulaba otuuya nnyo osomeza nga seeka alina imaani naye ng'amanyi owayimiridde naani ne Allah we kati seeka waba muvundu kati gwokyuma singa Allah tubikula amazambi gaffe la ilaha illa Allah twali bale twegayira mu nnyumba n'ogasigenda kufuluma ne Allah subhanahu wa ta'ala atubike kyobala nabi yakatiriza nnyo ensonga eno man satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah singa obikirira muganda omusiraamu oba omuntu yenna n'omubikirira Allah ajja kubikirira wano ku nsi ne ku akhira muli kuba nammwe mwabambula dda ne mubageya emisana n'ekiro eyo gye mubeera eyo omwana we yagamba kala shairu wahid omuyimbi omu yagamba eyo gye mubeerayo mu kiro ebibeerayo mubimanyi gye mubeera mu kiro ekiro gye mubeera mu kiro ebisenge bino bikamba amazegala swaba siye gwava mu ddalasa swaba hajati siye gwava mu ddalasa ajati sawa tano zinawakuwera bika ebyama byajati nabakito fenna abali wano mu ddalasa tuyitiriza nnyo okusaba Allah akole ki asonyiwe sheyi yasomye aya la istaghfiru rabbakum musabe Allah okubasonyiwa n'okubasasa innahu kana ghaffara Allah musonyi
gamba astaghfirullah buli kanaku astaghfirullah fela tudem astaghfirullah ate osaba Allah kusonyiwa nawe sonyiwa olaba kimnana zengo tegero budde bweddeko wolaba Allah subhanahu musonyiwa osaba Allah kusonyiwa nawe kola ki waliwo abaana Adamu abeekaza neyeraiza wallahi billahi tallahi zonaba sinimusonyiwa laiti yakolase musonyiwa Allah akiraba kituufu ne Allah akiraba Allah ayagala nnyo omwana Adamu asaba Allah musonyiwa naye ng'akola ki ng'asonyiwa omwerabire omusajja agenda kuyingira jjana lwakusonyiwa jjana lwakola ki lwakusonyiwa baswaba basaala lumu jamanga jama ekubyeko babubakari ba umaru ba uthmani ba ali omuzikiti gonna gukobyeko omusajja nayingira muzikiti ng'asala leeti uyasala leeti nabbi n'agambula baswaba oyasadde leeti innahu min ahli ljanna omusajja oyo wa mujjana baswaba bakedde ku muzikiti basadde sunna bakoze azikaari basomye byonna naye nazze n'asala leeti ate Allah agenda muwe ejjana baswaba ne bagamba ku ddiiru ki najja omulundi ogwokubiri era n'asala eti nabbi n'agambula baswaba oyo ayingidde n'asala innahu min ahli ljanna wa mujjana baswaba ne bagamba kiki kyakola ekyenjawulo ekyo ekigenda omuyingiza ejjana n'ayingira omulundi ogwokusatu nabbi n'abagamba baswaba oyo asadde eti wa mujjana subhanallah wa mujjana waliwo mutabani wa swaba ayitibwa umaru ibunu umaru bwemba simwerabidde n'agamba nteekedde okutambulako ngende kunsule naye ndabe ekintu kyakola ekyenjawulo kyentakola ekigenda omuyingiza ejjana n'amukyalirako olunaku olwasooka nga swahaba yeebaka kalamba tasaalako layiri tasomako qur'ani tasaala sunna ali awo yakola gwakusaala olwokubiri neera nga yeebaka kalamba n'olwokusatu nga yeebaka kalamba kyava mwita n'amugamba swahaba nabbi yagambye oli wa mujjana sirabye kyokola kyanjawulo kigenda kuyingiza jjana n'amugamba jangu kubudde ekyenjawulo ekyengoye kigenda okumpeesa ejjana nga sineebaka nsonyiwa buli omu eyayanyiiza tatereka busungu obukukuuza obwo ekinugu bakiyita kinugu ekikulya kinugu n'owulira obusunga osobola n'omutunako n'osooza ng'ali ne mudaseri ekyo kyowulira ekyo takitereka yeebaka ate n'asaba Allah amusonyiwe era n'asaba Allah be yasobya abawe omutima ng'ogwo bakole ki bamusonyiwe ekigenda okuyingiza swahaba ejjana lwakola ki wosaba Allah okusonyiwa naawe okola ki naawe sonyiwa ekisembayo nga maliriza era mukifuule sunna njagala kino ekidira ekisembayo nga maliriza mukikolemu practice nga kimunana tananja kwazindala taahudu as-sadaqa mwikirize nnyo okusaddaaka mwikirize nnyo okola ki okusaddaaka janati okiwulidde nabbi atugamba tuyitirize nnyo okola ki ekintu osaddaaka ennyo baraka osaddaaka ennyo riziki ye yeeyongera era abawala bategedde ekintu kino mwali wadde mukikoze kati njagala abawala waliwo abawala bange jajeti janati yansuubiza seeka zubadu wali basomesa ajja kikola taahudu as-sadaqa namaliriza nabi swalla salama agamba dawawu amradhakum bis-sadaqa mwejjanjaba endwadde zammwe nakuwaayo mu maaso gaani buli kyonna ekikuluma saddaaka buli wosaddaaka Allah subhanahu wa ta'ala ayongera emaali yotte n'akuwonya Allah akyogerako bwati lan tanalu lbirra omwana Adamu tosobola kweyita mulongoofu mb'otya Allah mb'otya nnyo Allah osiiba osaala osoma Qur'an hatta okuddako tunfiku mimma tuhibbun ng'owaddeyo kyoyagala n'okiwaayo mu kkubo lya Allah towaayo n'olangira noga ffe tubabeezaawo omusajja yantama asabiriza nnyo waayo gwe omuntu asaddaaka era omulaba newaba bakusanze ati lisita akusaddaakira kasimayiro kubanga ne simayiro saddaaka gwe n'onyiiga nojja ne mudalasa wanyiize ebyakunyiiza twabaddeyo oba bya mirimu oba musajja yakoze ebintu ebyekisirusiru ffe twabaddeyo gwe n'onyiigira wano musaddaaka n'onyiigira wano mudalasa tambula wonna onyiize teekako kasimayiro la tahkiranna min almarufi shay'a togezaako n'ogayo akantu akatono akalungi bwe kati wa an talqa akhaka biwajhin tariq ng'okuteekako kasimayiro face simayiro era kyova olaba seeka zubadu buli kaseera
asimayiringa. Ekisembayo Allah agenda kwongera riziki yaffe kutongera wa dhikru awwalu nahari wal akhir wa akhirahu. Adhikiru awwala nahari wa akhirahu. N'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala kumacha n'ekiro. Mwekwate nnyo kwa adhikari. Adhikari z'okumacha mbasomere mukko. Osoma surat alhamdu, osoma surat alhamdu, nosoma ayatul kursiyu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, nosoma surati ikhlas ne falaqi ne nasi, nogamba asbahana wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah wa dawla evanagana ko bwezinonye buli wozisoma Allah kulako olukomera era nayongera mu riziki yo. Bannaye tuli mu nsi fenna kanjogere n'eddoboozi lyange sha tuli mu nsi fenna nga wallahi ensi gye tulimu abantu batwagaliza birungi. Nze ndi wano Sharja we mbadde mpangalira naye mbadde njijanjaba abaana rukuya nga basomera amajini. Wallahi omwana omukwatako bwoti n'omusomera ayatul kursiyu n'atabuka nayogera nga byayogera nga sengawe yennyini yamutuusaako obulabe. Tayagala afumbirwe, tayagala akole, ayagala addeyo agwe mu motoka. Abantu abatukola ebintu ewatuusaako obulabe bafamire. Abantu bafamire abamu tebatwagaliza birungi, batwagaliza ntaana, batwagaliza bwavu, batwagaliza kubonaabona, tebalina kalungi ke batwagaliza. Naye Allah wagenda okuyisiza okukolesaako olukomera mbwekwate nnyo kwa adhikari ez'okumakya n'ez'olweggulo. Musabe Allah abawe obukuumi. Akuuma yaani? Muddemu akuuma yaani? Ddamu musiraamu akuuma yaani? Mumwegayire Allah abakuume. Allah ajja bakuuma. Allah abawe riziki gye mwetaaga mwekwate kwa adhikari. Mwajja kunoonya sente naye wallahi n'okuba ekyeyo niweewaana nakikuba ejindi. Olaba nze nakuba ekyeyo ninkikuba Saudi. Niva ningende gumani okubya ekyeyo emyaka 10 tolagaayo wadde karumu kamu. Sente zonna zikuyita muki? Mu ngalo. Saba Allah buli wokola buli kumachano olweggulo Allah atereze buli riziki yo. Riziki ye eterere. Riziki ye koleki eterere. Baddu ba Allah okole n'olukomera lwa shaitani n'amajini obutakola ki? Okutakutambala. Abantu batufuuyira emmindi ali awo ajja genda tajagagawala. Abantu bakuba engoma bakuba engoma zizawunyawunyira mu nju yange zizawunya nga wali wamukonyeko sewasakazaala bano sewasakazaala banongo wajaja babeera mu ssabo bazunga n'obukoko bazunga n'obubuzi babeera mu ssabo kubatuusaako bulabe. Ensi teteredde ate mwegendereze buli ggwanga lirina ebyokola byalo. Amajini ge Uganda ganjawulo n'amajini genda mu Dubai ganjawulo n'amajini ge Sudani ganjawulo. Naddala mu abaana basagala bakadama n'ogenda mu kisenge kya papa otandika okwemakula oyingira room papa yakugamba otoggulawo naye n'oyingira mu room oba wabeerayo ki? Kiki ekikuyingizaayo? Ayina byakuumiddeyo. Toyina zikayi nibikuyingira kyobola omwana abeera bwati Allah ansasire okwogera ku bana Uganda bansasire kyogera mu bulungi basangawo ku Baniyasi bambi abaana abamu baavaako naye nga tebamanyi kyabajjako basanga ku deportation. Namubuuza wabaaki? Mwekwate ku adhikari. Saba Allah tugase ne betusomye olunaku olwaleero. Amanya nze Katumba Abdallah Sali banka zaako erinnya lya Sheikh Zubadu bashadi yawe bali ntuma nga basomesa Sheikh Zubadu naye nga nze Abdallah Sali Katumba nsibuka kyengera era ndi musomesa ku Madina Islamic nsanji katerekera sawa yonanzira yo kusomesa mu kirasa abaana bange njija kubasomesa era nsomesa ne ku Kinawa High School kyengera mu Gongo campus. Nafunye omulimo omupya nfunye emirimu ebiri omulala ngufunye leero gwe nafunye ogusookera ddala nze ambassador wa Marwa Travels ntwala abantu Makka tulina umala y'omwezi ogwaki ogwa Ramadan ku $2,208
wakati wa miliyoni 9 ku 10 umulayo mwezi ogwa Ramadan yenkanankana hijja gyokoze n'omubaka nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam woba tosobodde wa mama wo surprise omutwale Makka bino wa mama surprise n'omusaida keki ne taata wo noyimba ebibimba bya birthday happy birthday to you you look like a monkey mama ofaanana ng'enkima bambi to mama otasobola kwenkanankana nkima mutwale omuwe surprise yaki ya umra woba osobodde ya hijja gikole ki gimuwe ntwala n'abantu mu hijja ku $15,000 mu 10 wakati wa miliyoni 19 ku 2 mujje tubatwale Makka ne Madina omulimo gwenfunye leero nzo omuko abamanaginga saawa zino abamanaginga ne Zubadu Dawa Media nange Zubadu abasuluhu ensayinize era basaba mubeereko ku suluhu mubeerenga mu following emisomo gyaffe tujja kubeeranga ko buli nnaku ne Sheikh Lumala Taji agenda kujja yaddako muwulire ebigambo bye bannaye tujja kubeera buli Lwakuna tubasaba mukwate obusimu bwammwe obwo mubeerenga mutulaba tujja baleetera series ezikwatagana n'ebizibu ebyo tonnafumbirwa olina kudeetinga ebyamaka tugenda bitunulira nga naye tubitunulira mu Qur'an mu sharia Allah akyogerako atya omubaka akyogerako atya tetugenda bawemula nnyo tujja bikkako insha Allah mwebale bannaye kujja akasembereyo ddala nina eddagala ly'amajini awo mu nsawo yange wali eddagala ly'amajini omwo njali balaga nga mmaliriza nina eddagala ly'amajini dirham 50 nkwata amazzi ga rukuya ninsomeramu aya ninteekamu eddagala n'osesema buli kikyamu kyonna ekikuliko gwe weesomera edduwa n'ogamba ayi Allah nkusaba buli kikyamu kyonna ekindiko kinveeko n'ogamba bisimila n'onywa woba olina amajini osesema woba tolina amajini tosesema dirham 50 edduwa gwagyesomera muleke genda bamaseeka mba basomere rukuya babakwatirire mujemba weddagala mwesabireko mujja kuwona obuddagala mbuyina shaitani kiranjina hapani kiranjina عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.